enkola ya Seed Schools yatandika mu 2019 ku mutendera gwa senior n'ekigendererwa nti waakiri buli ggombolola mu Uganda ebenga erinayo waakiri essomero lya senior. Kyokka newankubadde mu bitundu by'eggwanga bingi amasomero gano gaatandika mangi gabadde gaguluba n'ebbula ly'abasomesa. Kati gavumenti etaddewo ensimbi okusobola okuwandiisa abasomesa 3,960 ku mutendera gwa senior okwetooloola eggwanga nga n'amasomero ga Seed Schools gatunuuliddwa. Kati amasomero ago gavumenti ekkirizza okugawagira ng'esasula abasomesa ng'ebawa n'ebirala byonna ebyetaagisa okutambuza essomero. Abakulu okuva mu kakiiko ka minisitule y'ebyenjigiriza akagaba emirimu bategeezezza ng'engabanya y'abasomesa bano bw'egenda okubeera ey'ekyenkanya okwetooloola eggwanga waleme kubaawo kyekubiira. So mubaddemu abasomesa kati be tugenda okukozesa interview tukakasize ddala nti balina obusobozi. Then abantu abo ddala engeri gye babadde bakola omulimu ogwo mu ngeri y'obwannakyewa ate bwe tunaagattako ne tubawa omulimu ogwa gavumenti bajja kubeererayo ddala. Naye nga waliwo akapapula ke bayita bondi tujja kukola endagaano nabo nga buli musomesa aweereddwa omulimu ateekwa okumalayo emyaka 3 waakiriko egy'essalira. Abasomesa b'amasomo gombi aga science ne arts beetaagibwa. Buli ssomero liweereddwa abasomesa 31 nga mu abo 31 tulinamu omukulu w'essomero n'omumyuka we, tulinamu abasomesa aba diguli 10, abasomesa aba diploma 10, I beg your pardon. Tulinamu abo be basomesa emisomo egy'enkizo oba gye bayita core. Then tulinawo egya electives egy'okulondako, egyo giri emisomo 4. Kyokka eri amaloboozi agatolotooma mu basomesa ti enteekateeka y'okubawandiisa eno etera okwetobekamu enguzi ennyingi olwo abo abalina ebisaanyizo ebyetaagisa ne balekebwa ebbali ab'olumaggamagga ne beegiriisa. Wabula akakiiko ku luno kalayidde nti buli kimu kigenda kubeera kya bwerufu nanti n'azaala abalalu y'abamanyira amagezi lumonde ye gw'azaala gw'asiba ku muguwa.